Abayimbi temuziika. Abayimbi muli bananfuusi. Mwine emitima emibi muli bankwe. It was not mandatory. Of course. Nze Dalton. Oh yeah. Huh? Alipira ebitambula. Yeah, daddy. Abayimbi temwagala kuziikirako bannammwe. Mu byonna byonna ekisinza okunuma kale n'entuulawo n'endowoozaamu. Ebbanga Kasuku lyakoze nammwe kuviira ddala ku ddembe. Mu red paper ng'ali nammwe ng'akola nammwe. Abakozeko interview bukilipusize bwammwe ne butambula. Ne mazima ddala kufiirwa kwa jjajjaawe teri muyimbi yadde alabiseeko ng'oggyeko Kaluka City yagenzeyo eggulo ne Fefe ne leero ndabyeko Joylanda oba naani awo omulala azze abaddewo nga babadde nga babiri. Naye kati mwe abayimbi mazima ddala mwagala ki? Ku nnyimbe temulabika. Naye wano bwe mubeera ne busho mubeesibako. Wano siraba nga weko muyimbi ba Gravity abo, siraba nga weko muyimbi ng'alina show n'atagenda ku Kasuku live. Mugendayo ne mukolayo busho bukilipuso ne butambula ne mmala ne mujjalo ne muginika ebinyo ne mugana ogenda oziikirako bannammwe. Wali twasooka ne tubaviirayo okko ne ba David Lutalo. David Lutalo kwe kugenda kulumbe lwa Fik Fameka, lwa mama wa Fik Fameka. Ngolo tumaze obbaviirayo kati twasiriseemu muzeemu mutudde. Biyimbi mwe muli bibi nnyo. Omusajja akoze nammwe for almost 15 years. Nene wone kubulako abayimbi yadde abasatu abamukiikirira. Federation mubaddewa. Kale musuza kale at least tomanyi na stand. Musuzo kale wandigenzeyo n'olaga abantu ni munnange Kasuku wamukubira bwereero mubeereddewo. Abayimbi muli bazibu muli bankwe. Angidde abayimbi nti balina agatima agabi nti bukyanga Kasuku akola nabo naye okulaba nga Kasuku yafiiriddwa jjajjawe era n'agenda mu kuziika ng'ali yekka mbu tebamuwerekeddeko mbu balina agatima agabi era si balungi b'okwesembereza. Ate era tubadde tutunuulira ensonga za Kasuku zo zennyini. Ono ye n'avaayo n'agamba nti bambi amusaasidde kubanga nti yamutunuulidde amaziga g'akaaba n'amanya nti Kasuku jjajjawe abadde ategeeza kinene nnyo gy'ali. Naye amaziga g'omusajja ono nga tunuulidde ne ngamba Mukama Kasuku nga tudda twogera eby'ekiyayi twesirioza ne tuwemula ne tuweereza eggwanga tusinika ebinnyo nga omanyi kalakita ye. Bambi naye alina weakest points ze ng'omuntu yenna omulala. Era Mukama amusoomozezza kirabika. Mukama amusoomozezza mukutte bambi wisirowooza tewagenda kuwona. Omukyalo ye yabokoza afudde. Era agenze n'agamba simanyi wengenda kubeera kati bambi amazizzaawo. Bw'ofiirwa omuzadde n'ofiirwa jjajja otuuka n'ogamba kati oba nsigazzaani mmwe si kirungi kubeera ku nsi ng'abantu bwe baweddewo. Nga tolina jjajja, tolina tata, tolina maama. Oba otandise olw'ekika ekikyo. So baganda bange mbagamba nti buli muntu alina olunaku lwe. Kasuku tumusaasira era tuli wamu naye tuggumya muganda kugamba tukwatiddwako muganda wange ekisa ate era tukusaasira tukugumya nti nga kitali ekya jjajja naye nkozesezza akatambiko kano si nti bya content naye njagala kulaga ensi nti baganda bange ngenda nse video nga mbagamba nti ennaku ku duniya tulina ntono ate tulina mbali ate teryazimanyi. Leka kulowooza munno ebijja mu maaso eyo obimanyi nnyo. Leka nnyo kupulaningira nnyo bijja mu maaso. Katonda atuwa essaawa 24 ezo zikulema okukozesaamu by'oyagala okwakompulishinga mu bulamu. Tojja bikola. Y'ensonga kibajja kukubuuza ekifo ekisinga okuba ekigagga kye kiriwa mu nsi. Togenda gamba Dubai oba lya bizimbe. Si America, si Sweden, si London, si Singapore, si Japan. Ekifo ekisinga okuba ekigagga mu nsi ge malaalo cemeteries ezo amagwanika eyo wewali emyoyo egyebase nga gyalina ebirooto ebyagala okuwandiika obutabo naye tegyasobola. Gyosanga omuntu nga yafagala kubeera musomesa teyakisobola kibeera. Gyosanga omuntu eyafa nga alina ekigenda ky'okukuba embaga teyakisobola kukuba mbaga. Eyo mu cemeteries eyo mwosanga omuntu nga yagala birada yafadda yagala kubeera muwandiisi wakati ate yasobola kubeera nga akituukiriza. Eyo wali emyoyo gy'abafa emigagga egirina bigger dreams oba egyalina bigger dreams and ambitions naye tegyasobola kwakompulishinga birooto byabwe. That's why bagamba ekifo ekisinga okuba ekigagga mu nsi elimbo. Oyo we wali emyoyo gy'abagagga abantu abatatuukiriza birooto nga balina big dreams and ambitions. Kati gwalina ambition yo today
making sure essaawa eza 24 ozikozesezza bulungi ziba ngamba n'abatabani bange ekinnemye mu zina 24 sisuubira kikola nja kuba enkya simanyi bw'obawulira bafa kibwatukira nagira ku makya n'afa n'omuzuukusa nga takyatazu accident nze enkya simanyi nze ebyange byannaawo ze tebansuubiza ssente bw'otampa leero batojja kumpa bw'otampa kaboozi ka mukwano batojja kumpa bw'otampa mulimu leero ne gunnema ntandika kuyiiya bya ssaawa eza 24 ez'olunaku olulala bwe mba ndutuuseemu nze sirogani yange mu bulamu obwange olukya lwembala era nze buli wenkeera ku makya mmanya kati ennaku zange zikendeddeko kati simanyi zensigaza ku nsi naye bwe bunaakyera enkeera nga n'oluluvaako buli weyongera okukula ennaku zigenda mu maaso nga zeetoolako era nze mpisa emikono mu maaso ne ŋŋamba jjajja jalaalo walhamdi wabsinihiki wabsinayi ne nkolawo nti ne mugamba ne luno olumpadde gw'osinga mukama tukolerera olunaku olwo naye nga kitalo nnyo ddala kasuku ffenna lyekkubo mukama akugumye era asuubira ne famire yo agenda jigumye n'abantu abadde abo nnyumba y'omugenzi abagumye video egenda kubeera nyimpi just njagadde kukola kugamba nti no rest in peace jjajja wa kasuku one love nnyo kitalo nnyo era kitalo ddala katweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabe ne kasuku mukama amugumye mu kaseera nga kano nga tweyongera lunaku lwegulo naze wano nembakolerako emboozi ku accident eyabaddewo wakati wa link bus ne taxi nga taxi yabadde eva Kampala ate link bus yabadde eva side zeyo za Fort Portal Kyegegwa Kyenjojo twala tugende kakati katugende mu maaso neyongera okuba nga tunyonyola byabadde bitya ate era kiki ekiriwo. Okay, agafa Emityana kale. Akakati na mawulire agaliwo si malungi wadde n'akamu awabaddewo accident de kabusa egudde side za wali ekyakatebe. Kyakatebe kiri along Mityana Mubende Road. Kyakatebe weeryawo era nga kigambibwa nti n'abantu bonna ababadde mu taxi bonna bafudde. Ebifaananyi njagadde obiteekayo wano naye TikTok ebiganye. Ebifaananyi byesittaza nnyo bibi nnyo. Kyenyiza okutegeeza nze ng'abirabyeko abantu bonna bafudde. They are all dead. Bonna bafudde. So n'olw'ensonga eyo alina omuntu wo oba ali Mubende, Kyegegwa, Mityana, Kampala emusobola okubanoonyaako naye nga bonna they are all dead. Bonna bafudde. Era nno tukyali ku nsonga ya bbaasi yatomeraganye ne taxi bano nno ndowooza bye babadde ku at least ku siina basobola okutunyonyola ebintu nga webyabadde naye nga mawulire si malungi yadde vidiyo gyempitiriza waggulu awo ya bbaasi etomeraganye ne taxi ku Mityana Road era nga kigambibwa nti abantu bangi bafunye obuzibu mulimu n'abafudde bangi mu accident eyo. So bw'olinayo omuntu ogwomanyi yakutte oluguudo olwo oba gwabadde osuubira okuba nga akomawo era ku luguudo olwo osobola okubeera ng'omunoonyaako naddala nga tannakubeera nga akulokako tomanya ayinza okubeera mu abo abakoseddwa mu accident eyo. So bannange nga ku Ibrahim Updates twabagamba okubeera nga twatuusaako amawulire ag'enjawulo okwetooloola ensi kati ago gafunye ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro nga bbaasi eyo yatomereganye ne taxi era abantu bangi bakoseddwa naye era byonna Allah asaba tusaasire atambuze bulungi gye twatugenda kubanga kyenkana buli lunaku tulipootinga abantu abakafa twata kulipootinga Diana Skies etudda kukwata jjajja wa Kasuku mama wa Musiraamu mu wiiki y'emu eno. So bannange kati ate leero Mande tulutandise n'akabenje kano naye nga kigamba nti ate kabaddewo jjo akawungeezi okubadde nga ate nze amawulire nga afunye okusanga 8 ogw'ekiro. So bannange tusaasira bonna afiidde mu kabenje ako era nga tusaba Allah ekitwa ffenna tusooka obukuumi kubanga tutambulira mu bidduka ebyo naye tutambulira mu kufa kwennyini. Allah akbar. Kitalo nnyo era kitalo ddala nga tuvuddeko awo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo juzi tuwalaba
ababaka munnange bitwali tetusuubira naye nga bulijjo babateebereza nti obaoli awo bamala ne basinkana pulezidenti Museveni ekitali kibi kubanga munnange buli omu alina engeri gy'akolamu ebintu ate ekyokulala bwebanga be balina abantu be beetaaga ate okola otya mbu ababaka twalabyeko nga mwembuli n'ensi bambi ono juzi yasala ku bantu amasanyalaze ne bajjako ne ambulance mbu ono agamba nti ebigambo bye yayogedde mu bituufu bimalamu amaanyi. Obadde okimanyi nti ababaka bagenze wa Pulezidenti Museveni batadde ebyama. Omu omubaka Nsibambi yakulembeddemu banne yavuddeyo n'ategeeza nti Pulezidenti Museveni yaluwangula akalulu kano mu butuufu. Era n'asaba abaali beesimbye ku mukulembeze w'eggwanga lino tebatawaana kugenda mu makooti, tebatawaana kuteekawo mbeera mbi, bakkiriziganye n'ebyava mu kulonda. Kubenga ensobi zaabwe ze baakola mu kunoonya akalulu kano baasalawo kulwanisa bannaabwe. Era ono yavuddeyo n'ategeeza nti bo ekyabatutte wa Pulezidenti Museveni kubasaba abasibe be baakwata bateebwe. N'asaba nti Muwanga Kivumbi akeere ku makya ateebwe. N'ategeeza nti ku kya Bobi Wine tebaakyogeddeko kubanga ayina ekibiina kye. Era wano we yategereza nti bwe banaabanga Kyagulanyi Ssentamu naye avuddeyo n'akakasa amazima nti baamuwangula, ajja kugenda amusabira ekisonyiwo ew'omukulembeze w'eggwanga eryo. Kino kitwala wa mmwe abayiwawo omubiri ne mutuuka okugenda mu makomera, ne mutuuka okusibibwa, ne mutuuka okukubwa nga mufiiririra abantu abali ku byabwe. Abagenzi wa Pulezidenti Museveni aboogera bino si BNRM baludda luvuganya gavumenti. Nze nabagamba siva ku gavumenti eriko, tonkubya miggo gya bwereere kubanga buli omu anoonya mugaati. Obadde okimanyi ekyo oba nedda? Nze nkimanyi mugenda kunvuma naye gye munaakomekkereza nga mutegedde ekituufu ng'era amagezi gazze. 231 wanaatuukira nga buli omu ali ku mulimu gwe anoonya ssente ng'ebyobufuzi yabitadda. Awo nga tuvudde ate mbadde mpitayita negwa Katambi mwami Katongole ng'akukulumira poliisi y'e Nateete. Munnange tebiba byangu naye ffe tubawo kubanga tubatuusaako byonna ebitambula. Oyinza okwebuuza baakoze ki naye munnange tobuuza kubanga kyekyandeese wano kubanga nkola ki nga ndobawo. Zaako wenna Munnayuganda, nze kwogera ku nsonga eno era nga nsaba message eno etuuke ku Uganda Police n'abo bonna ab'ebitongole ebyokwerinda. Najja mu kalulu mu Lubaga 3 ne neesimbawo. Bwe neesimbawo kunaku olw'okulonda ne ngenda e Nateete bagiyita Central D. Ku makya agent wange n'ankubira n'aŋŋamba nti bali wano bali mu kujjuza DLR forms. Ne ntuukawo ng'abasajja ba NRM bakulembeddwamu Bone bali mu kugira kubuzaabuza baana muwandike ku DLR forms muteekeko bino. Abaana ne mbagamba temubiwandikako ba agenti bange. Bali ne bateekawo embeera ne bagiragira ne bakwata n'aba agenti bange awo ne ndi pressing abalala. Kaakati poliisi y'e Nateete olunaku olw'ekawungeezi olw'omusajja bamuyita Majambere ali mukadda mumanyi mutugumbuza akola buli kimu. Majambere poliisi y'e Nateete ne muwa security ne bagenda ku Nateete Muslim High School ne basanga ba agenti bange ne babakuba. Olw'omu gwe baako bamuyita Loni ne bamukuba nga balina ebiso balina buli kimu naye nga poliisi yebagadinga sawa zalinga mu 11 ne bagadinga ne bafuula abatiikinga obululu ne bakola kimu nga bakubye omwana ne bamufumita wano. Oyo Loni ne bamufumita wano ekiso ne bamukuba n'oli omulala Semmambo ne babakuba. Kaakati bwe bamala okubakuba abantu abo poliisi ng'ebatunuulidde. Agent wange nengena ne mugamba nti ne lwaki togenda no reporting at least a minor case ku Nateete. Agent wange n'agenda n'akola ki
na reportinga case. Bwe ya reportinga case, police ne case number tujina te ya followinga. Era ne tabifaako. Ne bavaawo ne bagenda ekitebi. Era Majambere ne police ye Nateete ne bakuba ba agenti nga bagala bajjawo. Abaana ne bayuza ne DR forms ezaaliwo. Ne bamalo ziyuza ne batandika okukola bye baakola. Police terina kye yakolawo. Kyekyali ekabaawo naye era police terina kye yakolawo. Kakati police essaawa zino nze gwe babbako obuwanguzi bwe, nze gwe baakubira aba agenti, police ye Nateete yo buli weeraba nti nina process gye ndiko okunoonya obuwanguzi wange olw'okuba baagiwa ssente ng'evaayo ejja egamba ono twagala mukwata. Era kyova olaba PSIU ngenda bawandiikira pandikire ne justice olw'ekibiina ekirwanya eddembe ly'abantu ku nsonga zino kubanga bigenda mu maaso bikwewuunyisa. Obujulizi we buli nga mukuba Majambere akuba abantu ng'alina candidate oyo bakuba abantu nga mwe ababagaadinga. Mwene mulowooza nti ffe tetusobola kufuna ki boogerero. So ezo ensonga zonna tugenda kubeera nga tuzicommunicatinga era nga tuzoogera tugenda kuzaadressinga. Tetusobola kukola ki kusirika nga bino bigenda mu maaso. Bo ne balowooza nti bagenda tutiisa. Tuvudde ate ono ye asabye Abannakampala nti ke kaseera okuyimirira wamu ne mukulu Balimwezo. Agamba nti kino ekya minisita ow'e Kampala kye yakoze nti mu butuufu si kituufu era nti kirina okuba nga kiwakanyizibwa. Bannayuganda naddala Bannakampala mbasaba mu standing wamu ne Balimwezo. Temumanyi lwaki minisita wa Kampala yavuddeyo amangu eddala nga baakava mu kalulu n'agoba ababodaboda, n'agoba abatembeeyi, n'agoba abantu abanaku mu kibuga. Missioni eno yayagadde kukulirwamu kulabisa Balimwezo. Era mugenda kulaba mu bwangu ddala nga ne Lukwago ava yeefuula defending abantu ba bulijjo, naye mu kanso egenda okutuula mu bwangu ddala. Zino zonna kanso zigenda okutuula nga Balimwezo tannayingira woofiisi. Bagenda kuyisa ebiteeka ebigenda okunyigiriza abantu ba wansi, ebigenda okunyigiriza abatembeeyi, ababodaboda nammwe mwenna abantu ba wansi. Balimwezo agenda okulayira eri mu Gwokutaano oba mu Gwokumeka ng'ebiteeka abisanzeewo nga talina kyakubikolera, era oyo Lukwago agenda bisayiningako byonna nga wajja ne yeefuula abalwanirira ng'eri waddayo n'asayininga ebiteeka. Era oyo Balimwezo agenda otuula mu ofiisi ng'ebiteeka babisayininga dda. So wembasabira mustandinge ne Balimwezo. Era Balimwezo naawe oba olaba vidiyo yange eno, vaayo tandika okwogera, beera kyonjo, yita bakansala abasobodde okuddayo bakuwe mangu ku bintu ebiba biteeseddwako, obeere nga naawe obifunako gundi era obyogereko nga bukyali. Kubanga ogenda oyingira mu ofiisi nga tokyalina kyotaasa, bagenda kukozesa Lukwago kusayininga ebiteeka byonna ebigenda onyigiriza abanaku. Nga yeefuula ajja naye abawolereza atakkiriziganya na mmisa byayogedde naye nga we batuula eri ng'asayininga. Kubanga mukimanyi amaanyi alina power awo ye Lord Mayor yasayininga ku buli kiwandiiko. Era mugenda laba Balimwezo agenda otuuka ng'ebiteeka byonna babisayininga dda byonna bye baagala okukozesa ebbanga lino. Era kigenda kukuba nnyo Balimwezo, mulabe nga atalina kyabakoledde. Ebyo munnange si bigambo byange, nze mbaawo kubanga nga kutuusaako gonna gatambula era nga gatambula waneeno mu ggwanga Uganda. Nkujjukizamu nti tuli ku Legit TV 256, tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kuba tukomawo nabyo tofaawo.